Yes, Fadi TV gimpadiriza akadde kano muli mutya mwasibye mutya abagifollowinga kugamba nti comment section wali awo wansi awo bakamutira mu comment section ate osibali ng'ogifollowinga eyali girlfriend wa MC Cuts munnaye information etambula eraga nti yatuuse ebutabika amawulire agatambula akadde kano ku social media omuwala ono amanyikiddwa nga Faith ngenda kuba mukutusaka mu maaso awo Faith ozamu mujjukira omwaka oba guwedde yalabikira mu kavidiyo yagongobala bagamba nti muno yafuna obulwadde buno waki adde obwamukenenya era nga labika bubi nga bwokiwulya omuwala yali amata obuta omuwala yali anyirira ng'alinakoze aweddewo balaga nti yatwalibwa ebutabika era ng'ebutabika yatoloseeyo essaawa zino bwagenda bba abantu akusa n'okuba nga bamukola ki bamukuba babeerabbi aba kineebuuza ekintabudde abasawo b'ebutabika nga tebanakuba nga bakufaminga ne Faith yaddusewo oba oli Faith oba yabadde kugamba nga bamuleka ne bamwesonyiwa bafamire nga tulowooza nti abadde nga butabika kubanga abadde aludde okuba nga alabika Faith gwe mbagamba ye olina obwomulabako essaawa oyinza n'obutakikkiriza kubanga alabika bubi nga bwokiwulira aweddewo mwana muwala y'oyo bagamba nti bulwadde nti bwakola ki bwamukenenya nti bwamutuusizza kweyessa yawamwetera okubanga alaluka naye obulwadde bagamba nti bumanyi okutabula abantu lubalalulira eryaddala ate nze kirooba nga kinneewuunyisa bagamba nti bino ebiseese nga byabeeranga kwabo ababukuna myaka egyedda egya mu 1809 nga bwakadde ebiseera nsaakati bulalula abantu se ono yatabuka yalaluka bamubagamba dduga bagamba bulwadde akuba kisinabakakasa yakituufu yatolose butabika oba yadduse waka banga nakoma okumulaba nga bamuggyako bamutwala mu ddwaliro nokwata information etambula etaga nti nno yatolose butabika abasatu bana kubanga bakonfaminga asana department y'ebutabika nti Faith yatolose mu ddwaliro lyabakatwewungu ebutabika bana kubanga bakonfaminga yakuba batuusaako bina byongedde okubanga bivayo kusaidizeeyo yali girlfriend wa MC Cuts kiravulabu kyali kyamaanyi gwe yali yali pressing mu kifo kya Caroline Maka bali yaza mu kifo kya Caroline Maka essaawa z'omune Caroline Maka kika ne MC Cuts bali bafunamuko obutakkaanya naye ndowooza kati baddiŋŋana kika MC Cuts yafuna omukyalo omulala abasinga bagamba nti abawala bwe bensembereza MC Cuts n'abaana bakola ki n'abameta obukwadde bwataati ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media bagita Fadi TV naye nga ye baaba essaawa zino embeera sennungi ku sayidi ye bwalabikira oluusi ababba nga bamukuba nga wavaawo baava n'akavidiyo ke nalabye nga alina bwe yabadde abbye nga sikaali kyamukola nga muzzeyo bakyuli nga kyamukola omusabula emigo olwovidiyo omu nga tekwetaaga kukola kuki akubanga amukozesa neeno YouTube tebikkiriza ebyokulaga obuvidiyo nga bakubaako YouTube erina emateeka gaayo ebiseera singa ebintu ebimu mbyeyisa naye nga tenandyagadde okubanga mbibalaga naye nga kiyinza obbagamba eyo Faith mujjukira bulungi omuntu wena nangoberera nnyo ku social media Faith ono zabwa mwaka guwedde alabikira mu buvidiyo nga alabika bubi ng'akoza gwawo nabamubikaanako nga bagamba nti afunire munnaye akyali mulamu n'abasingadde bamanyi nti yafa nange mbadde manyi yafa nyumunza okulamu okumulaba ate nga bali mu kaligamivu ekyobusikwa wabanga atolekera butabika abasawo badde bamunoonya nga tibamulabako obadde bamuvaako nga bamwesonyiwa ebiseera omuntu bw'otolekera butabika bayinza kumala galaaza batyo oba balina okuyiga ne bakunoonya oba bintu neŋŋamba nti ddala kituufu Faith oba Faith yatoloka butabika kubanga bw'otoleka obutabika toyinza kumala galaaza otyo n'ozungazunga buli wamu baba bakumpoziko nga yababula akana akavidiyo kagenda okuba etera okukola ki okumulaba bagenda bamufiiki nga bamuzeeyo butabika mu ddwaliro mune ebyo ebitambatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media bagita Fadi TV tumbere okuba nga munfolowinga subscribe ngate mujjukire kade comment section weeri awo bakabontera mu comment section ate osigale nga ojjekumire kubagita Fadi TV like nga commentinga ate subscribe nga onyige kade mawulire mpa nago bw'atyo girlfriend wa MC Cuts
oba X ndowooza yali girlfriend we. Obulalu bweyongedde, yatuluse bibi nnyo ku sayidi ye, bamukuba enkya n'eggulu. Simanyi oba taafe n'okufa. Mwera.